صفة الصوت الله ينتي الدبوز صفة العلم الله ينوك مانيا كبولي كيمو ekiala Allah subhanahu wa ta'ala tayina kyeyerabira era ebigambo by'okuba nti abaddu tulina endowooza etali nnungi era Allah subhanahu wa ta'ala fe abagamba nze Katonda alabika yanneerabira. Allah teyeerabira ebitonde byonna bimanyi kulw'okubanga ye yabitonda. Toyinza kugamba nti akwerabidde nga ye yakussaawo olw'obujulizi obugamba nti huwa a'lamu bikum, yasinga obbamanya kubanga id ansha'akum min al-ard, mu dunya ye yabassaawo, akumanyi nnyo nosinga nnyoko ne kitaawo. Wa idha antum ajinnatun fi butun ummahatikum, yatumanya nga tukyali buzizzi mu nnabaana z'abamaama baffe. Kati waliwo